Yes, Faadi TV yuji mwasibye mutya amwena abali kata Saudi Oman bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga egwe ya subscribing edda kyamaanyi kyewakola ngena kusaba ojimpereka like video kitalo nnyo waliwo kadama afudde Rashida naye bwatyo bwafudde Rashida nakibuuka bwatyo naye bwafudde mukazi watu mu ggwanga lya Saudi abadde ateekateeka kubanga akomawo Uganda simanyi kyatuse ku baana bankuba kye bafa mu ggwanga lya Saudi nga bateekateeka okubanga badda e Uganda kiki ekigenda mu maaso wa Aromatic naye mazika gokka mbina maaso wa Aromatic Entertainment naye musajja watu ali bubi nnyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Lubowa embeera ye si nnungi nnyo okutwaliza awamu mbina maaso mu ddwaliro ali maziga gokka abagita Faadi TV yuji muli mutya mwasibye mutya jimpereka like ate subscribing onyige nekale negamba nti comment section weeriawo obaka bontere mu comment section ate osigale nga ogiye komedeko mabale nyamwe nakubanga maji followinga ya subscribing achamanyi jukanda gama nti bo subscribing nonyigane kale obo receiving up notification nga ntaddeyo video wano ku Faadi TV yuji mwebale nnyo mwebalira mwenna abaji followinga namwe abaji kumira ku mabali kata Iraka Baghdad mu kibuga Baghdad mu ggwanga lya Iraka mu ggwanga lya Germany ekibuga bakita Berlin mu ggwanga lya Spain ekibuga bakita Madrid abali mu ggwanga lya America University of Chicago bagamba nti mwebale nnyo mwebalira mwenna abali mu ggwanga lya Saudi Arabia abali Qatar abali Dammam mwenna bagamba nti muli babode nnyo kubanga mugi followinga bagita Faadi TV je waleza comment singo ngamba wajo sinzide okubanga on following anja kubamba tumirako mwenna mweleze comment sawa mu comment section munangi kitalo nnyo simanyi kigenda mu maaso ku baana abafiira mu ggwanga lya Saudi abaana bankuba kibatuka okubanga bakomawo mu ggwanga Uganda ate ne bafa kiki ekigenda mu maaso bannange kiki ekigenda mu maaso bange erisi emabega abadde Dubai nga yafuusa akattiro abaana bonna oluusi oli walwalamu ng'oyafa omuntu walamu katonda n'akutuka nga kasita olwala bamanyirawo nti oyo agenze era bw'ogenda mu ddwaliro tovaayo okukugjayo omulambo gwe bajjayo e Dubai bwe kyabadde abaana bangi abafudde okumuokumundoza mubadde mubategeera badde bafa okumukumu abaana 5 bafa omundi gumu wiiki kumpi emu nga ne ssente z'okuzza emirambo gyabwe nga tewali kasente nemunanga abasinga bakola ki abasinga bagenda babaza mpola nenga munange sirungi erina kibuka Rashida yavide mu ggwanga lya Saudi Arabia Rashida gamba nga omanyira ebintu by'okufa abaana nabagamba nti bannange abaana abasinga abafa e Saudi abamu bagamba nti okufa kuba kubuza abasawo manya kale obulwadde obaviirako okufa bubuze abasawo weba nagamba nti omuntu oyo yafudde bulwadde bwe buti abasawo bagamba nti tebalaba kibaluma era bafa tebalaza lipoota ku ekibadde kiruma abaana abo ababeera bakoze eki ababeera bafudde kyobalanze byantabula amazima byantabula sigamba nti omuntu aba agudde ku accident nti alwalamu katono ng'oyo akutuka nozo omulengera nakibuuka abamiroza kale n'empisa gye badde bamuyisaamu tebadde empisa nungi omanyi bannange abaana bangi abakola emirimu eyo naye abasinga oluusi bayisibwa bubi oluusi batulugunya kati bambi akakkana akoze ki akakkana afudde oluusi ebisinga oluusi kiva nakukutulugunyizibwa kwe bayitamu bambi nga bakola ki nga banoonya akasente kwegamba si byangu ebisa singa omuntu ng'ogendeyo bambi okucapa oba olina okubanga osaba ku ssaala Katonda akuyamba akuume kubanga si wangu ewantu eyo kafuuka kattiro abasinga byabanga ebyokusaaga ne munne kafuuka kattiro newankubadde kale buli wantu omuntu so okufiirawo abaana bangi abafiira eyo mu mawanga g'Abawarabu e Saudi oluusi abamu bavaayo nga balamu ate ne bafiira e Uganda oluusi oba n'emirimu giba mingi Katonda yekka alina okubanga atutaasa tewali kituyinza kukolawo Katonda ayinza okubanga atutaasa ku nsonga eno kubanga byo si byangu abaana n'enkula gye bakulamu n'ensula engeri gye basulamu kugamba si byangu babakozesanga baddu
Katonda yekka atutaase angere kubanga akuuma abaana bano abali mu mawanga g'Abawarabu kubanga bacapa naye nga byo si byangu abaana bangi bafa si byangu. Kitalonye kya Rashida Nakibuka bwatu bami naye bwe yafudde bateekateeka kubanga bakomyawo omulambo gwe mu ggwanga Uganda. Musajja mukumanyikiddwa nga Loboowa Yasini ono wa Aromatic era ndowooza abasinga mujjukira nnyo mu kazannyo ke bakayita Nsobeddwa nzo kalagibwanga ku Makula TV abalina StarTimes ndowooza mwakalaba akazannyo ako. Loboowa Yasini naye muzannyo bwa Aromatic essaawa zino obuliko ali mu ndowooza aba ne mu customer care mwali mu Yutani yalimu jukira nga yalimukko ne mu Yutani. Yasini embeera ye si nnungi. Yasini yabadde n'agamba nti banange munsimbe nga nkyali mulamu. Loboowa Yasini ayatulidde abayimbi munsimbe nga nkyali mulamu temulinda kufa ate musaasanye omusimbi ogutokomuka mugule ebimuli mukole biki kasente kange mukampe nga nkyali mulamu nkeeriire. Yasini embeera sinungi bambi essaawa zo mwongera kwanga mumusabira Loboowa Yasini asobola okuba nga ateera kubanga obulamu bwe si bulungi okutwaliza awamu si bulungi. Kifaananyi kyolengerawo ku screen yoyo Loboowa Yasini si birungi ku side ye. Ate si gwe ogusoose azinga bambi alumbibwa ebirwadde manye kale ebiseera ebisinga oluusi n'omuntu bw'okula oluusi ebirwadde bikola ki bikulumbagana oluusi nolwala amagulu abamu baziba n'amatu abamu baziba n'amaaso naba nga talaba bulungi abamu balumizibwa emigongo awo manya okuze awo manya okulirirwa kuba ennaku zino ebintu byakyukamukko n'abavubuka balwala emigongo baziba amaaso osanga omuvubuka ng'atambuza muggo naye ng'ate amagulu ago gaasanya busannyalazi. Kyokka ng'endwadde ezo zaabeeranga ku bakadde abasinga bagamba nti kiva ku mmere gye tulya emmere gye tulya nti n'ebisiikesiike bye tulya abamu bateekawo embeera nga bagamba mulekerawo okulya ebisiike mulekerawo okulya butto omungi mujja kuwangaala emyaka kafukunya. Ekitunga kyakulumba naye oba tolya butto mungi era kiba kyakukulumba boy sikulimba kiba kyakukulumba. Newankubadde abasinga bakola ki bateekawo embeera nga bagamba nti mulekerawo okulya ebintu by'amasavu mulekerawo okulya ebintu ebirimu oyiro omungi simanyanga bikitwala tugende. Naye nga munnange mwongera kuba nga musabira Loboowa Yasini asobola okuba nga ate omuntu wenna ng'osupportinga Aromatic era ng'ogimanyi Loboowa omumanyi. Loboowa yabadde n'agamba nti banenge mu bimpe ebyange mbirye nga nkyali mulamu nga nkyamoga mu bimpe nga nkyali mulamu nga nkyamoga temuninda kuzikira kufa ate mugambe nti muzeeyi bannange ataano gaago muzeeyi gabayambeko mu kuziika ebimuli biibyo oguze ebimuli byakakadde obireese mmaze kufa lwaki tobimpa ndi mulwadde mundaba ndi mulwadde mubireete mumanyi ki ekigenda okuba nga kiddako. Ono muzeeyi naye nno si mwangu bannange yalwaddemu kati naye sseba alinganga ali mu kulaama muzeeyi ali biki bannange muzeeyi Yasini ali biki naye muzeeyi Yasini naye si mwangu taggwayo ssebo alinganga ssebo ali mu kukuba ekiraamo si byangu naye gwe bongere kwanga mumusabira wabula basinga bavudde nga bamugamba ssebo muzeeyi mulekeraawo tuwagiridde ebbanga mutukozeemu ensimbi lwaki ensimbi temuziteeka mu investment nemulekeraawo okutusabiriza. Abasinga bamulumbire abasinga bamuatakinze bwatakinzi nga bagamba nti muzeeyi nedda tubawagiridde mutegeka shows mukola biki tubawagira tujjuza emizannyo tukisasulira ssente nnyingi mitwalo 3 mitwalo 2 kitundu mitwalo 3 kweta njukire essaawa emizannyo gisinga egyokola bonita gitandika ku mitwalo nga 3 VIP gibe 5 kale abasinga bagamba nti muzeeyi nedda muzeeyi sooka olindeko tubagiridde ebbanga ali kakati atuli mu kusaba ffe muzeeyi akasente mukakola ki mukatufunamu nnyo. Abasinga bamulumbye bulumbi bambi musajja watu era abasinga bamuvuma buvumi ku social media naye nga si butali bulungi muzeeyi
ebyadala atali bulungi musajja wattu bambi sigwe gusoose nga addusibwa mu ddwaliro naye nga bambi mwongere okuba nga mumusabira Mzee Yasini asobola okuba nga atirira si byangu bagita Faadi TV gye nnyo okuba nga mugifolowinga gwe yasubscribinga edda kyamaanyi kye bakola gwe ate nabakuba nga osubscribinga nga nakusaba osubscribinga onyige nakusaba osubscribinge onyige nekkade bagita Faadi TV ekyo gye mwongere okuba nga mumusabira Mzee Yasini asobole okuba nga atereera kubanga byo si birungi bambi ku saidi ekitalo nnyo kya mukyala amanyikiddwa nga Rashida Nakibuka nejjukira afudde mwana mwala we Kadaama nkuba ki wali mu ggwanga abadde mu nkuba ki wali mu ggwanga lya Saudi bakyanoonyeza balabe kyaviddeko kubanga Rashida afa abaana bonna bafanze byantabula alipoota tezifuluma g'amazima nsi ku baana b'endaba abafa alipoota tezitegerekeka kubanga neyafiire mu bed space alipoota yakola ki teyalabika mwana mwalo ono gundi eyakafa ebbanga jjo juzi wano Gloria omwana nkuba kiyo naye bagamba nti ati yafudde Kaweta ate simanyanga yafudde bino ati yafudde Ddogo ate simanyanga biki famire yamuloze kugamba tibitegereka okufa kw'abaana bano ne munanga okufa kwekwo okufa kuba kufa naye nga nze mbagambe alipoota Gloria alipoota teyafuluma waliwo ne mpozi ko omuntu yekka eyamanyikibwa nti afudde kintu bwe kityo yeewanwa ku kizimbe kubanga yava ku kizimbe yagwa n'afiirawo waliwo ne yafiira mu bed space omuvubuka bed space naye alipoota ye teyafuluma byebyo kitalo nnyo ekya Rashida mwongere kwanga musabira Aji Yasini Lubowa abamu ku bamemba ba Aromatic abamu ku basajja envuumula bitya abamu ku abatandikawo Aromatic ne Lubowa Ahmed bagita Faadi TV gye mwoyo nnyo kubanga mugikumirako n'okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade y'omusajja mukulu akutte omuggo ndowooza omulengera ng'ali kamindiki ng'ali kantuke yeekola ki yeenywera munange byebyo mugenda kwanga musabira tali kiriya tali bulungi nnyo ebirwadde bimusumbuwasumbuwa oba ndwadde za kikadde oba kiki manyiri balina endwadde nga z'abakadde ng'omuntu owize emyaka nga 5 boya amagulu gatandika okubanga gakuluma gakuluma aluma mwera